Naam. Kyerezo onasojja okujja kumulamu akaliye ekibuzo kyange kitwa swalati aswid. Abamanyi abamu batugamba swalati aswid terina sunna, ate abamu basanga basala sunna ngaokoseko ne bayimamu. Kibeera kyawo kutono. Awalaykum warahmatullahi Naam, eswala ya asri terina sunna min sunani arrawatib. Sunna zino eziri arrawatib. Noli bw'aba yagadde okusaala kabula al-asri era akadde akizibu zisaala naye teziri muziri esunna eza bulijjo. Ekitegedde oli bw'agamba nti terina aba ategeeza nti terina min sunani rawatib ziri 12 oba 10 mu hadisi ya Ibn Umar. Asri terina qabliya wadde ba'diya kyaba ategeeza. Naye waliwo era akabiri oli bw'aba yagadde ozisaala kabula al-asri mubamu ku baakulembera bazisaalanga. Naam. Wamma ba'da al-asri tewalira akazonna zetusaala. Naam. Hajati naam. Munga muno inumanye ba hajati. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Naya kibuzo cyane. Waliwo zaka. Kakati baseka bajja ne babala mu bizinesi yange zaka gyenina okuwa. Naye ate nga nina omwana wa muganda wange yafa yetaaga okusoma. Nina okukozesa zaka eyo okusoma naye seeka kiramula kikyanga ngisasudde mu installments nga wasasula school fees. Ate ekyo ekibuuzo kirimu ebintu bibiri. Ekisooka zaka eweebwa omu ku bantu b'oluganda lwange ekyo kiri awo. Ekyokubiri zaka ngisasula mu bitundutundu ekyo nakyo kibuuzo kirala. Zaka Allah tabaraka wa ta'ala yagiraalika, bw'amala ogiraalika era n'atubuulira n'abantu beeweebwa. Innama sadaqatu lilfuqarai walmasakin. Aya n'amenya abantu ba miteeko 8 suratu Tawba. Abantu abo be baweebwa zaka. Zaka bw'emala okubalibwa eweebwa abantu abo abali mu aya eyo. Si kyatteeka bonna nti balina kumala kuggwaayo. Osobola okuwaako omuteeko ogumu. Innama sadaqatu lilfuqarai walmasakin walamina alaiha walmuallafati qulubuhum wa fi riqabi walgharimina wa fi sabilillahi wabni sabil faridatan min Allah. Ku miteeko egyo gy'abantu 8 osobola okulaba nti mpadde mwavu, mpadde mutambuze, mpadde ayina amabanja, mpadde ki. Amakulu zaka erina okuweebwa omu kwabo abantu oba abo bonna abali awo mu aya. Kati ekyokubiri abaffe wabeera ninako oluganda bw'oba omuyinako oluganda okkirizibwa era okumuwa zaka oba ogatte oluganda n'ofulumya ne zaka. Naye gw'owa zaka talina kuba kubano bammanga, talina kubeera taatawo, talina kubeera maamawo kubanga obuvunaanyizibwa buli mu nsingo yo. Leka kwerimbika mu zaka maama guno omwezi mukutudde. Maamawo tomukutulira mu zaka, taatawo tomukutulira mu zaka, abaana bo tebayingira mu zaka. Abaana badde ngenda kuwa zaka te school fees abo nabo mbakutudde zaka. Nedda abaana bo tobawa zaka, mukyalawo tomuwa zaka. Ne muganda wo nga gwe omulabirira wakaawo tomuwa zaka. Wamma baganda bo bootolabirira waka obawa zaka. Abasigadde besoogedde njogedde abantu 4: taatawo, maamawo, mukyalawo n'abaana bo. Abo tebabawa zaka. Oyinza okwongerako w'oluganda gw'olabirira naye bw'obanga ali wala omuwa zaka. Kasaba nga agwa mugiri emiteeko omuwa olw'obwavu, omuwa olw'obwetaavu, omuwa olw'amabanja, omuwa ng'agwa mu miteeko giri. Wa amma zaka okugiwa mu bitundutundu kikkirizibwa. Osobola okuwaako ekitundu n'omanya nti omwaka gunaggweerako ekitundu ekisigadde nja kuba nkisasudde. Tekigaanibwa, okkirizibwa okuwaako ekitundu ekirala n'okisasula oluvannyuma. Naam. Naam. Amasala gye gali eswala ya mukweyesa etuuka oba tetuuka. Amasala abaseka baffe bagogerako nnyo ab'e Kampala. Ankulembera tankulembera. Kyenyinza okugamba eswala ya mukweyesa sisobola kugamba nti nfu. Afunamu empeera ewa Allah awo simanyi. Naye sisobola kugamba nti eswala yenfu. Ekyo kitegedde bintu bibiri byawukana. Sisobola kugamba nti eswala yenfu. Ekyo sisobola kyogerera ddala.
kubanga okweyesa zambi ng'amazambi amalala. Bwe tunagamba esswala ya mukweyesa nti nfu, ffenna abali wano abalina amazambi n'ezaffe zigenda kuba nfu, n'ezaffe zonna zigenda kuba nfu. Oba kitegedde? Kubanga ffe tulina amazambi getukola ki? N'ezaffe zonna zigenda kuba nfu. Kati ye lwaki tumulondobamu ne tugamba ye yekka yefa? Nolwekyo okweyesa zambi tetugwana kweyesa naye tusobola gamba nti esswala yefudde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seeka okusomesa ku kwetoledde ku shiriki. Nze mbuuza Egumba ejjinja sheeyo omuntu oyo alamulanja kubanga akulogana amaaso gonalabanga akuggyemu egumba nabadde busiya nettololo gye bali simanyi babita bikooko, simanyi ebicupa, simanyi ebihihi, simanyi ebihimba, ebiki ebikuba ebigumba babina amanya mangi, bampadde amanya ngaana ebusiya. Ogendewo omuntu nakugjamu ebigumba aba akuloga, aba aloza amaaso go nakugjamu ekintu nga si kituufu. Ekibuzo kyange omusomo gwewaliwo gwotwalidde nnyo ku shiriki. Kati ekibuzo kyange kigenda kuswala kijeneza. Oyinza okulanga nogandi bannange omushiriku tokkizibwa kwegatta kuswala eno gye tugenda okusalira omufu. Naye sitakomye n'ayingira obuyingizi nga tumanyi olwaleero ngaoli ku kitundu kyawo nogamba bana omushiriku tetwegattako ojja tuleeta ebizibu. Naye sitakomye newesanga nga ki ayingiddewo omusango ogwo gubeera kuza afudde oba oyo azze obuzi. Abantu abalina obuvunanyizibwa kumanyi nti baba basobola omujjamu bamujjamu, bajja ne bamujjamu nga bwe bajjeewo eno mawale abadde akola nefujjo eryokusaba ssente agenda azinywemu waragi, bamujjawo bamujjamu naye bwe bali tebamugjeemu era nayingira omufu talina musango. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seeka nina ekibuuzo kyembuuza. Sobola okuba ngenze kuziika kati wentuuka eyo nimbanga ekitundu ekyo kyendimu kibula simanyi weeri, n'ekirala n'amazzi agafuna obuzunga sigafunye, asiri nempitako nezuhuli ninzira waka manga binensinga nanga nakatuuka waka nga ate eswala eyimiriddewo. Kati seeka swala ki gyensookerako manga libi kuba yala kasatu ate oba nsooka nezuhuli kwanza nedooka nensaala asiri nenzira ku manga libi. Ekibuuzo kyange seeka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh mbuuza wemba musajja kapenta kandi kapenta ndi mubazi nefuna omusajja oba wa kanisa naŋŋamba mubajjire enteeko za kanisa kakati bwako kyemukolera wasimukolera. Ekyo kimu. Ekyokubiri teneza omufu kugamba tukakati bwako kubanga omufu nga mushiku bantu banjendero emeka bakiriwo kubanga abamusalira oba okubanga tusalira nanganye omushiku bafudde bantu batendero emeka. Assalamu alaikum warahmatullah. Seeka mbuuza ku bantu miteeko emeka betutayimirirako okusaalira jeneza. Assalamu alaikum warahmatullahi. Seeka mbuuzaako bwebeera n'obulwadde wange naye ng'obulwadde bwalwala bamutwala mu mbeera ya bushiri
atukeyo nafunamu akawunti anadda mu bisaala alamulwalira Salamu alaikum warahmatullah. waliwo abantu abasoma budde Twesanga abamu mu bakyala baffe oba basisita baffe baba ahada nga beba dokita ba nga wafuna obuzibu agaba biidhinillah n'agenda ewa sheekh oyo n'amusomera ku lukwi oba n'amwana omunyo gwa mansa munyo sheekha waliwo shiriki yenna ofa barakallahu manyira fe abuuza senga eswala emuyitako newankubadde ebintu byasoose okwogera ebimu tebikkirizika kati ku nnaku zino senga ngenda mu kitundu nga ngenze kuziika simanyi kibula wagikiri eswala nempitako ekyo si kituufu eswala tesobola kukuyitako nti olwokuba kibula tomanyi ekiri fa ainama tuwallu fathamma wajhu llah allah ga yonna gyosobola okwolekera yogera erinnya lya allah osaale nolwekyo okuba tomanyi kibula gyekiri tekigana kusaala saala gezaako okunoonya onoonye osaale bwobulwa buuza abali ku kitundu ekyo kibula kiriruddawa bakulagirire oba tewali musiraamu yenna saala mu mbeera yonna gyosadde eswala ejja kukkirizibwa ewa allah tabaraka wataala ekirala wuzu siina mazzi era nakyo tekikkirizika oba tofunye mazzi fatayammamu saidan tayiba kola tayammamu okozesa ettaka era osaale eswala tekuyitako timbuliddwa mazzi ekyo nakyo si kituufu ekisembeyo kyekituufu senga eswala kale empiseeko olw'ensonga endala kale teekawo ensonga endala yonna eswala empiseeko naye ngenda okutuuka nga bali ku swala ndala oba ngenda otuuka ntuusa waka mu budde bwa swala bulala nkole ntya eswala zisaalibwa mu oda nga imaamu Shafi bwagamba eswala zisaalibwa mu oda otuusa awaka basaala isha begatteko n'enniya ey'amagaribi bwe batuuka kulaako eyokuna gwe sigalawo otuule otoole salaamu oba sigalawo otuule paka imaamu lwanakomawo otoole naye salaamu naye ngaekisingako obulungi towola salaamu Ibnu Taymiya yagamba oleeta enniya noyawukana ku imaamu nga sahabi eyali asaazibwa ekkuba Muadhi bwe yawangulya gundi bwe yawangulya ndoza Muadhi fatan anta ya Muadhi yali awambuyiza essola sahabi naleeta enniya namwawukanako kati imaamu bwagenda kulaako eyokuna omwawukanako nokolaki noleeta tahiyatu notola salaamu ate noyimuka nobasanga nokubasanga nga bakyali kuisha so ekyokuba nti osanze basala isha tekigana kusala magaribi mu jama oba abamanyi bakikkiriza okusala wali magaribi wekka bumala nojja nobeyungako wano ku isha kikkirizibwa amakulu sooka swala yemabega kubanga ekubanjibwa wamme eno obudde bwayo bukyaliko bwofiira mu budde bwayo tebagikubanja naye eriyo bagikubanja ensonga lwaki gyolina okusooka yogijjewo eno bwofiira mu budde bwessola bwonna ne bwebayiseko eddakiika 4 5 tebakubanja sola eyo kubanga obudde bwayo bubadde bukyaliko ate bunnaggwako ekya muganda waffe ekyagamba bwobeera oli kapenta oba omuntu yenna akola emirimu ekyaki dhuhuri emuyiseeko asula emuyiseeko magaribi emuyiseeko akolenga bwe ŋŋambye kyeŋŋambye kirimu ansa kyeŋŋambye kyenyini kiddamu ekyo kyemubuuze esswala zonna ezikubanjibwa zonna